Naye mmwe diiru ze tulikezo okugenda ebweru zituuseewa? Okugenda tugenda. Naye togwina boyfriend wo. Ogenda mulekeraani oba ogenda mulekawa? Ng'omwagala nnyo. Yes, omusajja amwagala. Naye nina ogenda okweyanga omuntu neebeesewo. Oyo omusajja nina omuleka. Ngende mpiye ssente. Ekisooka namuyamba neemuzaalirako ku mwana. So kati nina omuleka nengenda neneeyiyako ki ssente zange. Magi ng'otambula ng'onnyiize. Magi, omusajja yakukkiriza okugenda ebweru. Bakazi bannange. Kyendiko kyokya. Oba omusajja owange oba waggwanga ki? Bannange oli omusajja akaluba. Omusajja nkanze munnyonnyola. N'amaanyi gampedde. Nze Magi eby'abasajja okyambuulira, nze abasajja tombuulira. Z'obakkiriza oba agaana nze ngenda. Sijja balimba nze mpeeweesa omusajja. Nkutte bulungi omusajja, naye omusajja agaanya okugonda. Omusajja owange akaluba agaanya nnemesezza okugenda ebweru. Mumanyi bwaŋŋambye bw'oba onjagaza emirembe togeza n'osimbula ekigere mbw'ogenda bweru. Akombye kwerima bakazi bannange. Naye sijja balimba amaanyi gampedde. Eby'abasajja okyabiriko, nze tonyumiza abasajja. Nze obakkiriza oba takkiriza nze ngenda. Kati kambuuze Magi, yaba esobola okugulira essuuka? Esobola okulabirira abaana? Nze oba ki nze ngenda bweru. Oyina abazadde bo, oyina abaana. Omusajja n'asobola balabirira. Asobola labirira abazadde bo n'abaana. Abasajja b'ennaku zino tebakyalabirira baana. Gwe alina ofaayo, gwe maama gwe taata. Tugende ebweru Magi. Bamwebi. Naye Magi nkubuulire. Amagezi genkuwa. Gende ewaako parking ebintu tugende. Mama muyalazeewo. Temanyi. Leka sasa erire ekikajjo kyaffe. Mukyala. Jangu. Jangu. Mpuddeyo. Kama mjeba. Mukwano jangu tuleko wano. Sembera keno. Sembera wano. Mukwano kiki ng'otaddewo embeera? Nange nno ensonga yeri gye waŋŋambye. Badde etambula n'engirowoozaamu ne ŋŋamba kituufu mukyala wange agende ebweru akole. Okakasa. Kati nga nyiza obutakukkiriza genda kola. Wabula naye tugenda kola kyanga byetaagisaamu ssente. Tugenda zijjawo. Mwami wange. Bw'obanga ddala kituufu oli ku sayidi yange. Kati nze kyendaba. Omanye emabegako nali nagambako taata. Naye nga taata tannabattuwa buyambi bwe. Nze kyembadde njagala otufuneyo emitwalo aga ga passport mpozi n'obugenderako obutonotono. Nate weegali ezo ssente tetuzirina. Naye mwami wange. Nze kyendaba ngenda genda mu buno obubiina bw'abakyala twewoleyo akasente. Engeri gye ngenda ebweru mu myezi ndowooza nga gumu oba ebiri akasente ako tugenda kuba tukazizaayo. Naye kituufu naye ogenda kasendeka mpotya. Mwami wange olaba ku kyalo kuno kuliko abakyala balina gano amasimu amanene. Kati ndaba bagenda ku WhatsApp tebeekubira amasimu ne boogera ne bannaabo abali ebweru. Kati nze ate simu njirina. Kye ngenda okukola tugenda kwewolayo akasimu ako. Twewole simu? Nazo baziwola. Maama essimu bagiwolera ddala era n'osasula mu kibanja mpola mpaka bwe bagimalayo. Naye kati nze agenda ebweru ngenda kuweereza lumu omudidi
nga tusasule bwe kiri kibenga kiwedde nga tugimalayo naye ate mukyala nkwagala nnyo bannange gwe ate nkwesika naye ensobi erirudda wa tutaya nkulabula ogusembayo ojja kunfunamu obuzibu nesina kwe nkuyita siri kitaawo bezalamba manyi nomugamba yona nga lega obupale nesina bwe nkuyita n'obwana bwo tebuddanga ewange saakule kubula abakonzi taata nedda amazima gali nti sirina 10 kyenfuna okuva eri mukyala wange sente ze bandiisa sizirabako amazima gennyini nange ndi mu bbanga nadde olwataano sirulabako naye kale mukama gw'omanya ebyange Baba muzimu guno musambu akiraba kiringa amalalo omutumbi guno kyandibaddewo n'enkyasi bannange ku bbanga lye tumaze eno ery'emyaka 2 bannange nze ndaba ebbanga ddene mu kiyumba wano ddene naye si ddene asobola okugumiikiriza bannange mulimu ekisukka naye bwe kusima okwo bwe kaseera oba okolako ki naye mukwano ku bbanga lye tumaze eno nkunnyonnyola ekibeera ku imu okimanyi bwabeera wano ku imu weerabira ennaku yonna gye tumaze wano mu kiyumba nze ntuka n'ekiseera nga nfiiringa nga ali ewaka nga mpulira nga ali e Uganda imu kuli bagaayi kuli abaana ate taata w'abaana laba nnoono nze betombuliranga naye bya taata w'abaana nafunye gaayi mupya ondetera ebiboozi bya taata w'abaana nafunye omwana bamuyita Ashi oli omwana w'abandi alina boodi ne bwe mwogera obwogezi mpulira nga nyumirwa essimu oli gaayi mulungi tomugerageranya naawe n'ebyo biboozi bye byondeetera ekizibu kye mulabako kiri ekizibu eki wano tewanansanyusa muteekemu ssente ngenda kumuteeka mu ssente buli kyanansaba nga muwa buli ssente gyanansaba nga muwa buli kyayagala nga muwa ali kaseera njagala nkwate kuba okudda e Uganda nange kenyininyini nga mwewulira njagala musange nga buli kyeyeetaaga kirina ndigidde naye ndye naye ssente nga gayanyumiranga nange munyumirwa gwe linda naye nno tukyali mu luloddo lwaki sigenda nenkola emirimu gy'omuwalabu annaye walibadde nogenda olinga atamanyi mbeera za muwalabu kanange malizanga okulongoosa engoye nzije nkwegatteko ogamba oti gyetuli nenda zetu byateera kati ebintu sijja kugamba nti bibi ate era si bibi nnyo naye nina mutuufu ekinyigiriza obulamu bwange nga womanyi omukyala wange alina nkitegeera
naye sente zo sizeneetaaga ekisinga okunnuma abeewa banvuma taata akuvuma omwana n'akuvuma tugamba nzenna nti obooleddwa ku kyalo kuno ate awo nga balimba abewabe w'omukyala kyoŋŋamba nti omuwala oyo nabo tawawadde n'ekikumi kya ssente tekugambe kinze sinange simanyi kyakkola era nze nzize kumpa ku magezi bawala balimba twange lutayo abawala bwe batyo kyatuuka ebeeyo nafuna ku busente ala tukyali ku rediyo kugambe nze mwe mukubira essimu tuba mu kuyomba olumu tagikwata ate ekiri nti yandekera amabanja byensasula okimanyi kugamba buli kimu mpulira kinyigiriza bulamu bwange ebintu byandinumye nnyo naye ekyokunvuma sijja kubaddamu siikole ki ati nkole ki nze kyendowooza kiwandikoze kubanga era okuddawo nebaako emirembe tekijja mabanja bandikibyo omukyalo balabala bwe bati bwe bagenda ebweru kalabalo gye yagenda yafunayo obulenzirenzi ku mitimbagano bwamulimbalimba kuba abantu abateesa obulungi kati esaawa zino alaba gwenu gye basigala tokyali sayizisa kati dde obulwenzi bwakwana bweri kabe omusango wandifunye obukyalo omulala akuwa emirembe omuteke mu baana bange ogenda mu maaso kuba ne bwanadda tagenda kukola mu magezi olaba kujoze nga afunayo obusente obwo naye bwanamala ebbanga nakondesere nga nyingiko aneeyisa atya magezi gompadde muganda wa kirowoozeeko kubanga ebbo obulamu gasi tebugenda kukoma kutambula tambuza obulamu bwomu maaso nkyalo mala teke mumaka otambuza obulamu kale muganda kirowoozeeko abakazi bwe batyo Banangu oli otya? Yeni bulungi oli otya? Njandedde oli otya? Banange. Ngukubidde kwebaza ndi osobola botiki kati wetunula. Amazima nange bwe njitunulako amaanyi ganneeyongera. Oye neyanziza byonna webale nnyo bali. Ndowooza olenge. Sinika zonna maze tuziteekawo. Kitegedde? nga namasa agali amerero gajjukira gonna ndowooza katolawe gafaanana wano awatali ngoye ndowooza olengera kati bagula munnange bagula kati olengera ndowooza era bino bitaalimu bennamu ebiri kati ndowooza olengera era munda wafaanana kati at least walungi wanyirira ndowooza kati laba ziddami zino zonna zonna zijuddeko engoye amazima wabula waleese bu dresses mbulaba lengera banaye empale z'abasajja nga nnungi era kati nkubuulira amazima era njagala kati ombuulire kiki oyagala nze buli okusimanyi kyensobola kukusasula oba nkusasula eki kyensobola okugamba kiri ekintu kimu kyonna kyowulira ku mutima nsobola okikola nebane ashem lwaki onjubisa asikulimba kuba amazima nga kubuulire nkwagala nkwagala really nkwagala sagala nakwogera bingi maguleti bannange nayona nsobola linda oli wakwetikka nedda mukwano kati nve ku mukazi alina afaayo gyendi nve ku mukazi alina keeya ey'enjawulo nve ku mukazi andowoozaako kati kyenyinza okusasula bannaye olaba kale ekiriwo sandiyagadde kugamba naye kati kokyogedde kankubuulireko ninayo kale ninayo abaana bange babiri mega oba oyina abaana babiri nze ndirwedde okuwasa ekisooka laba bizinensi yiino olwedde tukoze kitoli kiyinza kuŋŋaana kukuwasa mega era kimmanyi nti wonookomerawo nga tulina bulanki endala
Mega nkwagala. Era nze ndi ready okuwasa. Naye nga neesimye ofuna omuntu alina omutima nga gwe. Margaret. Wangi Ashim. I love you. Love you too. Amazima gali nti nkulinze. Rogenda okudda. Buli kimu jasanga kiri wow. Nga neesimye nkwano olwali kutetenkanya. Kankwerekereze naye kyenjagala omanye. I love you. Love you more. Thank you, sweetheart. Alibera bulungi. Nenga. Ku kintu kyonkoledde mutufungenda kusambayizinga. Ngenda back ekintu kyekola nga surprise gyo. Business badde ntami. Nga sina capital, nga buli kimu kyensumbuwa. Nga sina ngeri nkikolamu. Naye mega koki konkutte ku mukono n'onsikako. Nembako wontuusa. Kankusasula essanyu mu nsi erigenda okutunyumira nga lwotuula ogamba nti ye mwagalwa wange. Maama. Maama owulira otya kati? Michael. Wangi maama. Amazima geetaagisa. Eziri ennaku 3. Bwenywedde ku ddagala. Enjawulo ebadde erabikako. Oba ate kivudde ku ki? Kiki maama? Ati kati mpulira bubi nnyo. Naam. Wakati simanyi nakyakola kuba nabadde manyi nti kano kannaalo engeri gye nnadde sinakakuwaako nga manyi nti kajja kuba kakola. Ne kati nawe ko tekakoze ate ongamba obulwadde bweyongeza. Ate wabadde wampadde biki wangambye era bye wabadde onfumbi. Ati maama tugattegattemu ne gundi ne kano ka gundi. Olaba Michael wano. Walinga wabantadde ekingi. Olengezaako onyamu nti ku nsimu. Olinga webansibye ekitaffaali. Naye maama simanyiseemuko ku nzijanjaba. Simanyi nakyakola bannaye maama. Enzijanjaba ekyuke. Kale maama kakati maama. Oba oyongereko bwoti wano waggulu. Michael, nawe nagambye. Wano waliwo ekitaffaali. Ankunyonyamu bulumi bwereere. Kale maama sigala awo bwoti. Kale maama katumale okuyiiya tulabe ki ekiddako maama. Yogira omulamu. Naye omuntu agenda kukola atya. Tewatali. Nze ndi wange ntudde naye nga sinza atudde. Taata ekituufu ekyamazima okubuulira maama obulwadde bweyongedde. Simanyi nakyakukola taata kati ssaawa eno kuba buli ddagala lyonna lyebandagirira taata asambye ensiko buli ddagala lyonna ndinoze. Muyengedde ku mululuuza ngufumbye nako muwaddeko anyweddeko guno gwonna guko omuyengerewo ogwo muwaddeko anyweddeko ebintu biganye. Ne kano kanaalongo ke basembyeyo okundagirira manyi nti obako kanaakolako nako nkamuwadde ate ngambye omusujja bweyongezi. Ne kanaalongo kenyini kensembyeyo okumuwa tekakoze. Nsagudde buli nsiko yonna buli kiddagala kye baŋŋambye. Taata simanyi kyakukola ekyamazima. Mwana wange kyokukola sikitegeera. Onsanze mu birowoozo ebiyitirivu. Kubanga ndowooza ekyokolya maama wo nga sikitaba. Sinadde nusu ekikumi ze kulaba. Obubidde bwo twakabutemu. Emmwanyi zino zikyali nto. Naona ne mupanzi yaseresere badde nusu. Ne muganda wo tatukubira kasimu. Mubuulira mbeera eri waka. Simu basantera zerazi wadde akasajja. Kanti nkyeno okugendayo okuba.
Taata, bamaama, basenga, baganda bange, ono ye mwami waffe. Obedda nze neebuuza abantu abanekaanekanye batyo mwanyinaze Wangi taata. mwami wo ku lwani obedda ne bwamema ng'alina kyalinda nsonga nkulu bwetyo taata bataata mubalabya nti ebo musajja wa kabaka nga tusanyuse okubalaba basi nga nkulika amakubo nga nsanyuse nnyo nga nsiimye ina essanyu lyansusse mwana mulenzi amema mutabani nsanyuse okukulaba kati bwe mubaddeyo ne mugamba mujje mundabeko naye mumanye essanyu lye nnina essanyu lyansusso kubanga tuzaala abaana ne tubaweerera abamu ne bagenda ku mirimu gyabwe ne bakola abalala ne basalawo nti kabeere ng'afuna mwana munne naye nga bwafunye mwana munne bwe batunulira bonna baana kakati mbagambe nti ate kikyate njagala biraalo byate omwana atunda mutunde kati ekiseera atuusizza afune mwana munne bw'oba ng'osazeewo ate wuuyozza okubeera nga nkumanya mu butongole sirina buzibu sanyuse nnyo Mwami wange omulungi. Owulira otya kati mukwano? Onooba bulungi? Amaanyi ogawuliramu? Nsimaanyi mekale mpulira yaddeko. Tulabe. Kituufu okusinziira nga bwe bakuleeta kuba obulwadde bwali bungi nnyo kati ennaku ebbiri zino zonyuzeemu ku ddagala ndaba nga obulamu tebusigadde kyeyo kimu era ogenda oterera nsawa mwewale kunzijanjaba era kati waleba nga doozi osigazaayo yankya kati bw'onoomeze ey'enkya ojja kutereera Katonda yeebale kubanga baatuyamba ne bakwanguya kati wakyaliwo kati kyakweraliikirira nawe gwe mulimu gwaffe kale mukwano naye nga teweeraliikirira kati mwana wa mama agenda kuba bulungi kati embeera mama gyalimu teyeeraliikiriza nnyo lwakuba nti ebirwadde bye abadde nabyamaanyi abaddemu ne typhoid ng'ate mungi ng'alina malaria mungi naye kyemugenda okukola kiri kimu temuddamu kwebaka nga temwewase mu butimba bwa nsiri ate ku typhoid amazzi agatali mafumba ago ge galeeta typhoid so kati mwewala okuddamu okuganywa mpozi kati ekyetaagisa amaanyi alina matono engeri gyamiza eddagala ery'amaanyi yeetaagamu ku byakunywa kati ndowooza wali ate ogenda n'otuleetera ku byokunywa ate n'afunamu ku maanyi
Kale musawo ngenda gende wakandeeta. Kale musawo. Ekirungi doze esigaddeyo yo si ennyingi. Kati muleetere ebyokunywa addemu ko kumaanyi. Kale musawo. Wewale kujjanjaba musawo. Kale mukwano. Naye nga temuddamu kumweraliikirira. Kale musawo. Ajja kutereera. Takyeraliikiriza kati. Kale. Mwami galo. Ukaje msawo. Watu usebda. Muna oboda ndi wano. Je bale ko msawo. Kale sewo. Kumulwadde wange alingeri kiga. Omulwadde okatacha ali wakweralikirira. Sawa yonna tuyinza omusiibula. Ekyo kisinga musawo. Kyo kisingira ddala ekyo bale munnange. Naye kati kyetwetaaga ebyokunywa mutabani munnyonnyodde mumuleetere ku byakunywa afune ku maanyi. Kituufu nnyo ekyo. Akati ebyo tuyasala amagezi musawo byagenda bifuna mu bwangu. Ne munaye weebale nnyo. Weebale kujjanjaba. Kubanga banna. Kimwe kimanyi okimete tulina ssente mama womunje bwembeerayo nagimanyi bwomunadda gonamanya genda Musawo. Je bale nyawa. Obula mugambo ki? Webale kujenjeba mulwadde wange. Owa. Buli kisiro kyakakwe. Kiramu. Kisiro buli kiri kagale. Tugera tu. Wala sai kichira. Kiri kagale. Sip. Katukuna manyane nyo. Kuna manyane guna mkono. Sip. Musaba. Webale nyo webale kujjanjaba mama. Kale sewo. Kakati mama yetu mujanjabye. Wali kati ateredde. Nange mulabyeko kituufu mwebale kujjanjaba musaba. Era nga tugenda kumusiibula. Ngenda muwandiikira ebbaluwa emusiibula. Kineetaaga kati twetaaga emitwalo 10. Musaba emitwalo 10? Yesebo. Egy'okujjanjaba, egy'ekitanda n'eddagala nga bw'omanyi. Musaba. Sawa nga sente nyingi tusaliddeeko musawo. Kati nno mbasaliddeko nabasaliddeko dda kubanga okusinza ennaku z'amazeewo n'eddagala lye muwadde sente zeezo nazisazze nako nazikendeza kuba muli bantu ba ku kyalo. Sawa kale naye kale mbadde nteesa nti otusalireko musawo. Nedda mukwano zeezo muzifune muzireete mbawo omulwadde wammwe. Tegerekese. Maiko, otegedde ebigudde ku mama wo. Omusawo agambye mama wo ateredde. Takyalina buzibu kati yadde n'akamulamu.
Tewali sente sina bwe tuwa kujja mitwalo 10. Oyina sala magezi kula tuba mama mu ddwali. Bwe bikulema gomanya. Naye kati taata ngenda kukola ate nawe olaba munda abasawo mwebali kati ngenda mu oli muvubuka muto sala magezi agasobola okubba mama mu ddwaliro. Otawanya bwe kikulema. Taata twandibaddewo babiri. Oli muvubuka muto tusobola kubanya mu ddwaliro. Kati lwaki nzondekayo? Shirega bulezi mali. Mike. Olaba musawo bwatuguddemu. Olw'ensobi izo. Mama wane maze munyonyola ne mugamba tugenda kutulaka butuzi mu ddwaliro. Tuve mu ddwaliro lya. Ogenza kulwawo kozembeya ne batugwamu. Katobera twakola tutya. Taata. Neze mbadde nina ekiteeso. Kale nsonyiwo okulwawe. Nenga okimanyi bulungi kye tulina okukola taata ekiri ekintu kimu. Kyagenda wamuko. Ampe essimu ze mpulira boogera ku WhatsApp. Kuba baba yamugulira smartphone. Niyo tegeera. Ate okumeza ebibazo by'akasajja ako omwana gwe. Niyo oliko kigwe. Nze nvaano nga naye ngayira akasajja ako nti mpa ku ssimu njogere n'omwana wange. Nze. Niye abaana nga muli bazibu. Omwana nalukadira akasajja n'akagulira essimu smartphone. Ndakitebuka nayo sina ssimu. Taata, ekintu kiri bwe kiti. Kati bw'obanga gwe tosobola kugendayo, nze kangendeyo njogere amumpe ku WhatsApp njogere naye. Kuba kati yempeera eriwo kati tulina kyakkola. Mama agenda kubeera mu ddwaliro paka. Mike gwe. Ndesobola kulinya mu maaso w'akasajja nti kasaba essimu njogere n'omwana owange. Twanyinza okukasambasamba. Gomanyi kati. Taata nze ngenda kwogera naye. Ngenda gendayo njogere naye. Ampe ku ssimu kati tunaakola tutya. Mama agenda kubeera mu ddwaliro abeereeyo. Era kye tulina okukola kyekiriwo kati tulina kyakkola. Bwavu nga bubi. Nze ngenda gendayo njogere naye. Abaana. Nino nasobi ya nyammwe kati ali ku kitanda abona. Lwakasajja kwe. Mike. Okay. Kakati nno ebigambo by'ettaka ebyo bw'obanga omugagga oyo ali serious ddala ssente azirina agenda kugula ettaka lya bbeeyi ate bw'obanga oli kayungirizi kati nga ffe kati gwe bakikutaddemu obeera ogenda ddifunako ssente kuba ogambye ssente mmeka? Ziri eka 2. Buli eka ayagala gigula wakati wa 6,500 ekazi 2 tokiraba nti bwekubisa ssente ziba mpitirivu kati ssente ezo kubeerako percentage yo gwe kubanga bwogerageranya 10% ezo ssente ziba nnyingiko zikupuushinga kinene mu bulamu bwo obwa bulijjo obwa bulooka nno mbuluddemu kuba bwe mbalaabalamu kati mbukoledde emyaka 20 ebiseera byange byonna ebisinga nakola ku mirimu emyalo ndabanga naye olwayingira obwa bulooka ebulamu ne bukyukirawo embeera neetereera kitegedde mwana wange naye kasitali bange ettaka ttuufu kyoba olina okukola kimu kugenda ku kyalo ekyo ettaka kweriri kulaba kiyamaani waakwo ba neighbors liriko ba scooters oba tekuli kuba nabo baleeta obuzibu bwe libanga ddene anakkaanya okugula aba scooters abaliko kikiba na buzibu naye nga musooka kukebera kyapa kitegedde kituufu mugenda mu lands ne mukebera ekyapa kituufu bakuwako photocopy n'ogenda okubera block number biki olaba nga kituufu nga ofuna ssente ttaka ddungi nnyo nzera ebisinga ebintu byenkoze biguze mu ttaka kudiiringa kukola kutya bwe netandika ossuubula eryange bwe bulamu kati buno bwendimu y'omuguzi waali ali serious era ali serious ye alinda kimu kumutwala ku ttaka asasule ssente kasooka kasante ettaka ttuufu ate era nawe wenyininyini kigenda kwongera mu maaso kubanga ojja lifunako ssente empitirivu ofune ne wannannyini n'ofuna ne waagula bonna ogenda obatemako percentage gula ng'olina miliyoni za 5 miliyoni
ana asatu Ndyetako omusajja ali serious era alyagala. Ettaka eryo nno lyemutwalo eryo tabani wa Bulasiyo wano wammanga. Ewa Bulasiyo. Wammanga awo. Mbadde sirimanyi nnyo naye process eyo gye nkugambye mu buyita. Nonyereza ekikulu ekitundu ettaka kyabo kasookera buloko namba n'ebisigadde byonna byekola byokka. Ate era ekirungi nkooli mutabani wange ngenda kuyirawo omubiri obeere bulungi nkole mugagga wali ekyana kyange njagala okinyiriza kyambale buli kikule kitya bakulira mu maka agatalina bizibu bibasumbuwa kuba nali musajja mukozi ate omugezi okitegedde nja kuyirawo omubiri kuba ninamu experience mu bintu ebyo ndabe nga akasente ako okafuna okitegedde nange nze nyini nja kukunoonyererezaako tulabe ebyekyapa bijja kutereera kana kyange kinekaanekane naawe wennyini embeera ekyuke njagala mubeere nga buli kimu kitambula weewaawo ero kino kubanga taata kyotukoledde kigenda kukyusa obulamu bwa yes kyenjagala taata gwasinga Yes, nani? Nze nkwagaliza bisima Kale. okole nga zijja ziyingire wingi zijja ziyike nga buyisi hani mbeere eno tugiveemu olaba otya mbeere eno tugiwone hani esima wadde ogirese Ediru yange esuse buli kimu mpakukabukabusizo hani nkwagaliza kisima kyokka hani ngenda kukusabira buli kimu kigenda kutambula bulungi hani omukisa gugenda kukugobere kati kanze ngenda sigala nga nsaba saba njagala wane program diru ene yitemu bebi njagala buli kimu okikose buvuna saagala mugaga yefuule kale mukwano mukama akuwerekere buli kimu kitambule bulungi bye bye love you I love you Abeno. Wanje sebo. Hata nsokula wako sebo. Kale nyabo. Kasuka nta katebo tulire ka sebo. Tulira ka sebo. Sebo tsanza okulaba ko sebo. Kale nyabo. Era de sebo. Era de nyabo. Sera no sebo. Nungi nyabo. Tano nyabo. Nungi sebo. Muli mutyayo. Ate tulina buzibu. Muli muti eno. Naffe gye tuli. Bali batya abaana? Tewalina nnyo mpeera naye. Muko wange gyali. Muko gyali. Badde mwagala. Honey. Yes, darling. Wenayo omugenyi. Nkusinza ki? Tewali nnyo kyamaanyi. Muko. Muko tusanze okulaba. Kale muko. Nange okusanga. Muko. Muko. Ono yani makaga mwannyinaze. Wewe owasizana mudda abakyala. Oli wano weeyagala bweyagazi makaga mwannyinaze. Muko ngate kano kagenda kuba kamanyiro. Kati gwokanula kyamaaso. Muko. Ate ekyo ndaba ng'ekisusi. Ungamba otya ssebo amakaga ga sister wange. Agafaanana bwe gati ssebo wateekamu dda buddoli bintu bwo. Ate nzikakane kyawaliwo okukakana. Ssebo oli wano weeyagala wateekamu dda abakyala mu nnyumba ya mwannyinaze. Nzikakane ki? Ono si mukyala. Ono mukazi. Nze nali neetaaga mukazi. Mwannyoko yali mukyala era yakyaluka. Sooka oleke. Nina kye siwulidde bulungi. Ono ye mukyala. Ono ye mukazi. Sister wange ye mukyala Atiwulira bulungi. Nze essaawa sabagenda bweru. Nali noonya mukazi. Wange. Era kati mulina.
Muko kano kagenda kuba kamanyiiro ndaba omanyiira sebo ulira ne byonziramu kati sister wange ye mukyala yakyaluka nga buŋŋambi muko omanyiira naye nze nkoze ensobi okubanga ndi mmakaago wano nsonyiwa okulumba ewuwo nsonyiwa kirabika nze ndi awakyamu muko nakusanyiye edda naye nokuyita ya muko nkoze nansobi okitegeera naye senga onsanze abantu bonna badde ngenda kuyuzayuza werega agamba tamula wakanula amaaso nandikongodde obulevu nontegeera kati gokanula kyama mukazi wange kalabe katunula ng'oluba olusibe ku ggaali muko laba akatwe muko ovuma mukazi wange wamahane twesonyiwe tuviire mujja muzunga twala amalirigo kaiko olumwe ab'ebigere basanga babigere kayingiza amalirigo twala akatwe mujja muzunga obukofiira bw'abaana abato muzungirira konna kamasamasa ng'omukolo omala ebiseera we n'akafufu twala amagumba twala amagumba omwana wange ali yakola abonaabona neabonaabonera lusajja olwo kati n'okuwasa lwawasizza naye lusajja gwe amaziga gano genkaaba tegagenda kalira bwereere omwana wange kaboneebone nze kankaabe nga gusajja gwe weyagalanga n'okuwasa aba owase lusajja gwe yonna gy'oli navaayawo nawo tewannasiimuulwa Tata. Oli eyo. Omulabye. Tata. Akuvumye. Tata, tanvumye. Tanvumye. Ntege dakubye. Tata, tankubye. Wabula kino kisuse kunvuma, kisuse mukunkuba. Tata, akuze simanyi nawonyeza kutandika kuchiko. Mbuli obusungu. Mbuli akaluma. Tata. Okimanyi bulungi nti oli omusajja yawasaddamu omukazi mu maka ga sister wange. Akakasajja? Kumbali omwana wange. Tata nza kunyumiza wenva. Omwana nakola sente bulaya nga baweza kusirako nikasemu kuwasa mukazi mulala. Bisenga kamanyira ko mutombya mulambo. Ateka kolimidde akasajjako. Kakolimidde. Tekalibera bulungi nakamu. Tekalinyanga kyele masiko genyumba yange wano. Owulebe Michael. Ye tata. Ne bwefanga tekanzikanga. Ateko bekalifa lisale embuzi. Bekalifa lisale embuzi. Tekazagana obuzukulu bwako wano. Saga bwana bwako buzon. Owulebe Michael. Ye tata. Kino kyangena kyo kyomulio kubanga ngenda kuchocha. Anachagala anachizikiza. Vai. Mperekera. Nagawa. Tata. Vai. Kama nyama hizi kana kasaji. Yangu. Hizo kama nyama hizi. Sabula. Chairman. Ani apito wembi oyo. Chairman. Bana gabataka. Waliwo obuzibu. Ate obuzibu ki batya? Ozira funa obuzibu kyalo kuno chairman. Mukuli gali wango obuzibu ki? Amujje munyingira. Sadu tukatule wano chairman. Tula. Mutulirawo. Nawo tula. Bana ngate. Chairman takubulireko. Kyalo kuno gwenda funa obuzibu kyalo kuno. Butasana magezi nnyo kino kwata omuliro. Era kusocha. Ono mutaba ono muvubuka oneza na mwana wange abaana. Ono tutumiru taya.
Kyamano nfuka mubi nnyo. Adire sente z'omwana wange. Azibbize nazo mubyeko. Abazazi basisamu omukazi. Iwe mma kituufu lutaya mukazi we yagenda ebweru. N'awasa omulala era gyali kati. Yiwasisa omukyala omulala musenze omwana wange. Kyamano bopesa ngenda kukwokya ekyalo kino butasala amagezi. Sikulimba. Mukulu gali wangu kansije ku nsonga ezaawo tutule bulungi. Chairman. Ufuta ng'amanyira nnyo oyo ng'ajoga. Chairman, mpulira obusungu. Ensonga endeese ya muvubuka ono Lutaaya. Omuvubuka oyo mubi nnyo. Adide sente z'omwana wange zonna zonna bwazikola ebweru bwazirya awasisa muno omukazi. Chairman ngenda kwokya ekyalo kino. Mukulu gali wangu nedda tokoma ku kyalo muyo. Omwana mubi nnyo oyo. Ekyalo kitulekere. Kyemwogera ge mazima. Ge mazima nze kennyini nze mbadde weewakaawe. Nsanzewo omukyala mulala. Ayinza n'okuba kati alina lubuto ze. Ndaba gye ndabyemu alabika alina lubuto. Sente z'omwana wange. Amazima gali nti ekintu ekyo kikyamu bw'aba yakikoze. Era nange nkivumirira. Kuba amaka ga muwalawo. Naye sajja avudde mubega nga toba n'obulamu. Chairman. Let's go eri omuvubuka oyo. Let's muwolereza. Olaba taso kumuwolereza. Kati era yazze sayidi ye. Njagala tuwuliziganye bulungi. Batuuze bana njagala mukakkane. Siwolereza Lutaaya wadde katono kuba kati olaba waliwo Abaganda bajjajjaffe bayogera tosalanga gwa kawala nga tunalaba gwa kalenzi. Omulabiriza gwa kalenzi. Era kyali. Omulaba Chairman. Namulabidda Chairman ngali. Njagala tuwuliziganye bulungi. Genda maaso. Njagala tuwuliziganye bulungi. Omusajja oyo mulaba bwe mbasirabidde bulungi nnyo. Mwezi ogwokutaano omwaka oguwedde. Lutaaya yalina ensonga ze twatulemu ne zitaali nnyangu. Atobye n'enseera ayise mubi kaseera kazibu ennyo. Embeera eyo yali mbi nnyo yamukosa nnyo. Abasajja babano banyonyere tebawuliriza. Kibuzibu ki gundi manerenda kanzije kali mubere kawo mbadde kangolo okujja nfune manyi office mbadde njigadde. Bwana mtuliza kwao. Bwana insenso kubada. Kali sente. Yafutuza nsokusanga. Kyali bwana. Omanyi munsanze ezikirira kulina obuzibu wano n'abakinjaaji bano bakuba ente z'abatuuze. Kati gye mbadde ndaga wansi eyo baŋŋambye nti wali okubateebereza. Kakati Lutaaya buzibu ki banna? Tiamaani. Kituufu abasajja bano bampa akasente kaabwe. Naye sente nali nsasula bulungi naye embeera nekwatakwatamu akasente kakola ki nekeekyanga tebo bazikubisaamu kati sente zeeyongedde naye ng'ate siri bulungi amazima naye era bana banzijena ku mulimu kati nga ndi mukuyiya ndabe nga mbasasula akasente kaabwe naye mbanyonyodde baganye Chairman. Omusajja ono omulaba byonna byayogera ali mu bulimba bwereere. Omusajja ono yasatuka bulungi nnyo alajja mu ofiisi yaffe ng'alina ebizibu bye n'atusaba tumuwole akasente naffe tetwali bubi ne tukakwata ne tukamuwa. Niye omusajja ono gw'olaba bukyanga tumuwa ssente yatwekweka yabula ne bw'omukubira essimu tagikwata. Kitegedde naffe tubadde tuyitaayita ne tumusanga abadde alina emirimu gyabwe ne tugamba tetulina kira kye tuzzaako tetulina mukwata bukwasi tumuleete mu mikono gyo. Kati sente zo mumbanje sente nga mmeka? Yatusaba emitwalo ameka? 5. Ne tumugamba sente ezo zirina okukomawo n'amagoba gaazo. Omusajja ono bwe yatwala sente kati emyezi 8 yatalabikako. Nga bw'omanyi nti ffe sente ezaffe zibamu ki zikola amagoba. Bwe mbanga nga Ssegasefe amagoba agaffe nti katugeze nti bwe nkwata emitwalo 10 egyo emitwalo 10 oba olina okunzirizaamu kweŋŋambe nti emitwalo 10 n'emeka 15 kati bwe nkubisaamu awo mubanja emitwalo 4. Mubanja emitwalo 4 kwataano. Kati bannaye ku lw'obulungi bwa bizinesi yamu n'abatuuze bange sente nziwulidde kwamba mwazikkaanyaako naye kyembadde nsaba lwaki sente ez'amagoba ageekubisa tegayimirira ne tunoonya sente ezo ne tuba nga akola ki
azibasasula kuba kitegeeza bitayimiri zijja kuba zeeyongera buli kaseera. Ssebo ono omwami omulaba muzibu nnyo ayina embeera eyiye gye yeeyisamu enzibu kubanga bbanga ddene tumunoonya ate buli watulaba atudduka newe tusoba musangayo kati n'olwekyo omusajja ono muzibu nnyo golabo era tulina okukolawo endagaano kituufu omusajja onajazuula awo tekirina buzibu baganda bange kale mwebale nnyo mukuutayo ensonga nzuulidde bulungi sente z'abasajja weziwula tulina ogenda kuziteeka obukufaako ne bantu sokubadiza sente zabe nezikula magoba bwe gati amazima sente saalyako nenusaaga enusa ataano singa nali nazisa mu bizinesi zange tezandineme kusasula sente zakola ku nsonga za mukazi wange ng'agenda bweru nga tuteesezza nti waba atuuse eri ng'atandise okukola ampeereze malirize amabanja agali eno tusobole okuba nga tuba bulungi naye amazima olaba essimu eno ogiraba naye twagifuna ya looni nga nayo nga byonna tuteeseza nti wagenda bigenda kwangu okola ki kuba tulina okwogera naye nye bukyagenda kiraka twakoma okwogera omukazi okumala emyezi 2 gyokka ebyaddako kati newe tuyomba buyombi kati nasimu ze namwesonyiwa okwogera naye kubanga bwetwogera tuyomba buyombi naye nange ayogera bingi tawogereza sente nadde olw'ataano taluweereza naye nze saawa zino chairman nina obuzibu sente sirina abaana nga olaba omukazi yandekera abaana nze nina okubalabirira essimu eno nina ogisasula kyokka nina okutambuza looni eyo kyovola nti binnemerera era nga ne saawa zino nimukwiya batwala wa jjajja waabwe kubanga embeera yanzitoweredde olutaaya kati nkoyimiridde tugenda ssala magezi kyoba tusasula abasajja mu sente zaabwe anti kati chairman kyengenda okukola kyendabye ngenda kulwana okulaba nga nsasula sente ezo kuba kati gigenda mu myezi 10 ekyomukazi agenda ngenda kukwata abaana bano batwale wajjajja waabwe maama waabwe babeere eyo mbeere nga ndi bwomu mpatikane ndabe nga nsasula sente ezo nzimaleyo kakati kyetugenda okukola kiriwo ekiti ng'okoze byonna byokoze ogenda kugula ekitabo okindeetere naye kwano ku ofisi yange sitera kubaawo ogenda kitwala ewaka akasente konna kokwasiza okuva ku 10,000 mpaka 3,000 zitwale eka yenna gwonaasangayo ngenda kubagamba bawandiike mu kitabo kyo buli lunaku tusobole okunoonya sente z'abasajja abutuzibawe kitegede muganda wa wano nawa alina ebigere bino anti tubadde tutegeka kujja wuwo ku nsonga ziri eza omukulu gwe twakulekera ensonga ezo amazima gali nti njasooka mbebaze bana obugumiikiriza n'okukuuma ekisuubizo kyaffe omwami twateesamu netutuula bulungi naye kyenjagala mbabuulire nti sente zezimalayo era nalimba natera okujja gye muli eyo kuba sente zo zabawa nga ziwera zezisonda leka ndowooza nange mbadde ngenda ku ofisi nendoza tufe tugenda eka malida n'okulya lanki mbalina byenkwasaganya wano gende babawe sente zange bwetyo byeyatambula nayita mu kunyigirizibwa okungi era mu magezi ge twasala nga tugasala naye ne tutuula wansi nangamba kino kyensobola era neyeegulira ekitabo okubeera nga asula ssente buli nnaku z'abasajja abo era ekitabo we kiri wano ng'obujulizi saamu
mutabano sawa mulete ekitabo kya Lutaaya ekyo kireete kyemu neka nebuzaamu ye omwana owange sente zabadde akula abadde aziteekawo yensonga ekyo volaba abasajja bali babanga bagezi nge tosala gwakola nga tunamanya gwakalinze ekitabo kino okiraba ekitabo kino kya Lutaaya ye yakigula nga bamutwala nga bemugambye ekitabo kino kiraba era sente z'okuvya eddala waniino oziraba ennaku z'omwezi oziraba okutandikira wano ng'awa sente ze ozirabye sente ze n'aziwa buli naku 10 ezi lwekiganya ezi n'amalayo sente bwazimalayo wano emitwalo 4 nziraba okunebaza nampayo ebiri naziwandiika kati nebuuza mu kyamaani ye omwana owange omwana omuwala agwisibuza kasimu nzirambalamanyi nti Lutaaya ali kusenteza mwana wange zalikoze agagawaliddeko zawasizaamu n'abakyala ekintu kya sente ezo niiza oba otabeera nnyo mukakafu bwe mba temwogezeganya na muwala wamu naye bwe bujulizi bwe ndina ku mwami Lutaaya oyo obulamu bwe bubadde buzibu naye bwe mugamba nti embeera gy'alimu okusinziira bw'ayimiridde amazima gali nti ekikwata ku ssente ze n'okubeera nga bw'ali nakirimu nnyo era ssente ngimanyi nnyo kubanga nga bwakunnyonnyodde wali eri bwenkulaze yafuna essimu nga yakusasula era bagifuna ne mukazi we ng'agenda boogerezeganye nga bwe yagamba bwagamba wali ebadde yakusasula sasulidde emyezi 13 nga isasula binaku 25 oba 3 oba 28 bwezi kyonga ziri awo buli lunaku nga alina ogiwa okubeerako naye nga buwulidde nti bateboogera naye essimu ng'omuntu bw'agibeerako omukisa gwe gwayitira afunako omuntu amusaamugamba ayagala afunira ettaka era ettaka lino olaba okkirire wano wansi n'ogenda ng'ekajaweri era ettaka eryasibwa bwe litirino n'ekikomere era ettaka ziriyeko 10,000 ebyo musajja yajjanga ayagala ttaka investor ayagala ttaka era yali bulooka yali yimirira mu bwangu Lutaaya ezo empapula zonna nze nazikolako chairman era mu lugundi eno nagulamu emmotoka eno emmotoka gyolabe paakinze wali owai mbadde manyi atali alesa ebisango azeyenyola kati nze bwe mba chairman nga nafunako emmotoka ku ttaka ezo eka 2 kuba buli eka yagulwanga obukadde 6 chairman ete omwana wange alina sente eki amazima gali nti yaloka nga bwe yali bulooka sente bulooka bafuna sima 10% kati bwebanga eka 12,000 nga buli eka ya bukadde 6 oba tunako emitwalo 6 buli liita buli eka kitegeeza mu eka 12,000 nga buli mubukadde bumeko sente azirina omuvubuka ye bulooka gwe tulina essaawa zino gwe twonyumirizaamu kuba ne bwoba okaaba kizibu kya bukadde 5 katakako tamala kunoonya muguzi akuwa bwise ekyokulya nti okuba nti buli kadde nfunayo kanyama wano buli wiiki tesatwala ekirere nnyo wiiki 2 teziwera nga tenaguzayo muntu wano kituufu naye kati ate mpulira omutima gw'abazzukulu bange mpulira gunnuma kuba ndudde okulaba ku bazzukulu bange abo abazzukulu abaana be nga bwe ngabe mwezi ogwokutaano ogwo gwali mubi nnyo amazima olwokuba nti yali asondanga ssente ez'okuleeta wano ate n'okusasula ssimu kwegamba abaana nga bayitibwa mu mbeera nabo bayita mu mbeera ey'akazigiziginyi ey'okunyigirizibwa yakwata abaana n'abatwala ewa maama we bali wa jjajja waabwe era bali wa jjajja kati gyabaweera obuyambi gyabadde nga kati olamu bwe bwadde bwateeranga ndooza bigenda bulungi naye nga buli okusooka yali ali yeremereddwe ekifaananyi oby abaana okulaba jjajjaabwe sizenina n'abaana abo kale munaye mu mbeera eyo munange ensonga bwezito bwe ziri eza Lutaaya Michael Majitaata ensonga za mukodomi ozitegedde n'ebyamwanyoko bitegedde kale omukulu gali wangu temwokya kyalo mukireke ekyalo tukyakirinamu nnyo ebintu bingi naye akabisi okumpute kabisi amaanyi zegola amaanyi ganzigwa naye yakyobola nalimbi omwana kagenze ebulaaya naye kankyuse ku kyokukola ensonga munnange naye mbadde nga wafuna emisango era mazima nga chairman ensonga z'abaana abagenzi ebweru bawala baffe banyinaffe baganda baffe bangi nnyo munnange ensango bajja wano naweereza ssente ate tanatakola bwe nempeeza ssente maama n'akola bwate ate nempeeza ssente ate simanya zakola bwe zimulenga bakomo tebayina abamu simanyi oluusi naye ensonga za Lutaaya
ate zo zibadde zanjawulo okuba yazingamba ate nange zankosa nnyo mwana mukakamu munnange omusajja wavayo naga nti omukyala tambuzi semale sazifuna naye ensonga ezo bwe zityo bwe ziri omwana oyo mukakamu nnyo chairman katuduke tugende mugenze naye kakati omwana tuyona mulabako Lutaaya alutaaya nolwalero akedde wano adde akapoti katunda eyo wansi eyo ani mbakomusitapu kumaca kuno nakuli kumugongo nnyo wano nengajiwomulyo chama jiwomulyokutegedde koyagaleza sitapu anti gye nasigaza olaba kati chama nakuli nnyo ku mugongo wano nga tulwana entalo chiyama najwadde omuliro okulaba ng'oyitamu kirako sitampu gwe live kati awo nkitegedde nti kisango naye omwana namulaba ntya omwana oyo Lutaaya omwana oyo ogenda kumulaba akati bw'omulabako mugambe nja kulaba ku bazzukulu nja mulabako omwana wattuoyo omwana mumanyi kale mukulu omutima omuzadde gunnuma mugamba ajja ndabe ku bazzukulu mbalabeko naye ajja nkyalireko andabeko kale naye mukulu galiwa ekyawo temukyokya kikyade ng'ojja kapaalo esimu enamba eno sigirabanga nako ogiraba yani eno mukwate mama tekandabe nange simumanyi mama mukwate onani ono Maguleti banange Maguleti oli otya Maguleti mwana wange ugamba otya Maguleti bamunageze ndyawo ntyo obulamu bugamba ki maama mama sikyakuwuliza sikyakulabako nga maama wange kiki embeera akyukamu banange mama Maria yebale kulera mwana wange maama kati embeera erigenda yegiragirako maama Western Union Mama Maguleti omponyeza ebinyeebwa agenda kubiyiwa sibiddamu kubirya maiko amato yiwe ebinyeebwa siiza kula mama soma namba gwe toyiwe envezi mwana wange tujja ziteeka ku box 075 7 mama 75 munawe bale kupakasa mwanange wojjoze obufukunya agenze nange madde njagala njogere naye mugambe ebyono muko naye Michael munali ali mitala wa manja ala mutunduza mutima naye ono kazambi wa Lutaaya gwakola ku kyalo kabite simu mama wadda muno ana nende tepe eta peno olupapula gwe toyina kitabo toyina pento kwata munsawo yange Michael sikula munsawo wama kangene kuleta yangu ya tojirinya munga teneno bad naye Nambia Western Union mara kujjayo sente naye nakyo sitegedde bulungi kinjagala okunoonyerezaako ebbanga lyonna simwebuze lwaleero waliwo omukwano gwange Western Union
Thank you.